Chikole tujja kuwagira tuli wamu naawe. Waliwo akayimba kenyala okuyimba ku mukolo guno akayimba emyaka 17 17 years ago naye oluyimba nakyayimba lwafuluma lwafuluma mwaka gwa 2005 ekyo myaka si 19 to support my brother, my son. Talent in Uganda. Emyaka 30 oba wali awo n'omusobyo ngimaze mu industry ya entertainment. Ndabye abazze ne bavaawo ne bagenda ne bajja ne bakola bati ne buli Rwanda bayagala okugattako ettaffaali asanyusira ddala so tukwebaza webale omuvubuka omutongo ono yandibadde alowooza okuzimba biiki okuzimba y'ebbaala naye alowoozezza ku bintu ebyedda all the good days okoze bulungi nnyo era nze ntwala omukusaguno mu maaso ga kamera zenensi yonna okwebaza omuvubuka ngono bangi nnyo muveeyo temutya wano mulabye entandikwa eringa entono nze nzikiriza mu kigambo kino amujja kikwata kiri mu kitabo eyo ekya Bayibuli kigamba nti Katonda tanyoma ntandikwa ntono era omwesigwa mu kitono amwesigisa n'ebingi katufaayo tutandise tuli batono nga bwe mwansanga nogamba engozi enja nga nze nja kutambula naawe nozaze nasooka okwambala jambi ajamba kuwulira nenga nedda bw'oba otandise ng'ekigenderwa mwakyo kyakuzuukusa abantu bebeerabidde na biki nze kambeera omusaali bonna bajja kuvaayo katumwongere tumukubireko mu ngalo wekyo nzikiriza walimu bangi nnyo abatazze wano naye sinti tebakwagala kati nga beti kologoma nomejja wange amutumida agambye ali eyo wala mu safaari nabayimbi abalaba okolaganye nabo totya lwakuba tebali wamu naye kino kyokola bakyagala kubanga kigattako so saagala otye tugenda kutambula ffenna onojja mulaba kwegasseeko tewirabira omutandikwa abantu si bangi nti bakwegattako naye gwe bw'olemerako bajja beegattako mpola 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 namwe abalina talents eyo totyanga okyayimba ne bagamba ayimbye biki ne batakuba mu ngalo n'okugoba ku stage tokitya lemerako improve again and again ojja kwesanga nga kiwambye nina omusajja omwe njagala okuwanga example ngenda okumaliriza bamuyita Maddox Ssemakula mumumanyi tulidde muyimba oluyimba lwe wano albamu ye eyannamagembe yali emaze emyaka 15 okutuuka fuwaka okugimanya nga yagikola dda naye kati oyo muleke waliwo omwami oguyita Kabi Ssemakula
namusanga nga ebyokuyimba alabika yagala bivaku bimufrustratinza yetamidwa nemugamba jangu nenkwata oluyimba baluyita ebisaanyi netuluddamu buto nesanga omwami bamuyita Wile Mukabya nga naye bimutamye netuddamu netukola albamu eyemini ekisimaye netugiddamu nakomawo waggulu nesinkana omwami bamuyita Kiweewa Gerald Kiweewa netukola eggaali ekozeeko nzijukira Paul Kafero yali atandise okubeera nga ebyokuyimba bimutamye netukola albamu ya Dipo Nazigala nzijukira Messach Ssemakula nga ebyokuyimba bimusobedde buli gye bagenda bayimba ati bamayinja nange ekolerayo ekintu netukola albamu ya erimusigwa nsimbira zaani nawangula ne awa so omulimu gwoli mukukola ogwokusitula alinga akooye mulimu gwaki gwamaanyi oyinza obutagufunamu kati naye maaso eyo ogenda kulaba ebibala byago era ogenda kulaba ku bantu b'obuyambi so katonda tumugwireko mu ngalo ez'abantu njagala okagumya mwenna abali eyo kino ekitongole esalamu ky'embracing abamawulire mukikwate mukikirize content gwe muleeta mumuleete abantu bamumanye abantu aberabiddwa waliwo omuzeidani mugula batyakakumirizi mubamanye eyo abantu abakola ebintu biri ebyayimirira ffe wetwatandikira okuyimba be bantu kwe twayimirira okusobola okuzimba industry omwana omwagambye nti yatandika band naye nange saatandikira mu band waliwo abantu benasanga nga bayimiridde netuzimba netugatta ffedda so bwoba oli eyo jangu omweyune akuteekeyo ate mukuume ekintu enkola interview wali nekugambye ekintu kimu nti kino ekitongole kyamu kigenda kuba archive ejjayo information yabantu gyebadde batamanyi mbadde nnyonyola mukyala ekintu mukwate ebintu bino gavumenti ejje kuyambe kubanga waliwo museum zinagera museum wali andika ekintu kino mu mwaka ogwa 2023 ng'atandika olw'ensonga ez'enjawulo. Emitimbagano guno gwaliwo naye nga guyina engeri gyekukozesebwamu nga siri mumativu nayo nenoonya engeri gyensobola okukozesa omutimbagano guno mu ngeri ennungi esobola okuyamba n'omulala tali ku mutimbagano. Mu ngeri eyo binasooka okuyitamu yali music kubanga music kyekintu ekimu kubikulira society eno okutambula. Nayita mu music nga mpostinga music omukadde oyo atujjukiza ennaku enkadde nga mpostinga music oyo atujjukiza buli kimu ebyo byayita. Mwekyo akawunti eno mukukula nga ideas ziwera kubeera nga tukifuula ekinene okusinga ku TikTok account. Twaweza followers abawera natandika promoting as shows abasinga bundabyeko siri mpya maaso gammwe newankubadde siri muyimbi. Yes, promoting the shows nyingi nnyo newankubadde ezimu sifuna credit yonna yonna. Kwe kusalawo okuteeka ekintu kino mu bunene ne mu bulambulukufu bwakyo kitegeerekeke nti nkola kino nkola na kino. Bannayuganda bafuna bulambulukufu kino. We promote shows era mbadde promoting shows nga mutufunamu ku ssente n'okugattagatta. Promoting shows okwo kibadde tekimala kubanga si buli omuntu mbadde ayina show oba nti nsobola omutuukirira. Mu kaseera kembedde nga mpostinga music mbadde nfuna messages nyingi nnyo okuva eri abantu kubanga obudde buno tulina miliyoni namba n'okusoba ba followers omutimbagano nti ngeri gyenteekayo content wa music wa Uganda netandika okufuna demand ku bayimbi bano bennyini. Demand eyo newankubadde abunesi nange gye mbatuukako kati bwe nasisinkana abayimbi omu babiri be nali ndowooza nti oba embeera eri fayini amazima gali nti embeera teyalinga bweri. Mwekyo nensalawo mu kampuni yaffe eno okugattamu booking site nga oba wetaaga omuyimbi abayimbi abaaliwo abayimba ku nnyimba bangi betuli nabo bangi abatasobodde kutuuka oba batasobodde kujja wano naye nga bali part of us. Ekitegeeza nti mu kampuni yaffe osobola okujja n'obooking omuyimbi yenna
naddala nga tukolagana naye bijja kubeerawo wano ku offices zaffe wano e Buziga. Mukyo ngenda kuddako emabega katono nnyo. Promoting shows yasooka yali tugende mu kikadde 2023. Nali omukulu akulembedde shows n'ogenda ku TikTok video eziriyo zange. Yes, show yaddako ne promoting show ya Ronald Mayinja. Yeah, it was me everything naye akimanyi era naye asiima newankubadde teyatambula nga bwe nali ndowooza era kwe kusalawo kubiteeka ku siteeka eno nti we promote okubeera nga you get other stuff kubanga n'abala bategeera naye kyabanga kizibu nnyo okubiorganizinga nti ino show promoting the already good days nti ne show yaggwadda esobola okugwa nesifuna netutafuna any credit wekitegera bulungi kwe kusalawo okwetongola yemu ku nsonga era ey'okwetongola nti we promote shows n'okubanga tukola shows ezo n'okusiima tukomyawo ennaku enkadde mu kuzza obuwangwa n'obutonde ebintu bikulu nnyo mu bye tukola tutufunye budde bannamawulire bajja biraba tukola urban farming. Mu urban farming ono bayinza ogiyita ennima ey'omulembe. Mu nnima ey'omulembe oyinza okubanga olina akagale nakatono tono ewaka naye ng'oyagala okkattekamu ebintu ebibala obeere ng'osobola okufunamu byonna ebintu ebyo biri part of this company. Yes, ebisinga ku company eno bigenda kuba byogerwa omuntu alina obyogera. Use it productively, no enhancing a food security, no waka, then a little surplus for sale. Nakasigala katono no tunda no jambe said. We may do this ngapitiramu kulachino ngapitiramu kulimevandirwa no kulonde koko wenjogolera kati naye twine kirubirirwa nti tuligazia obatwade twine koko 10 tutandike kulimira mukoko emitwalo batwade tutendeka abantu 15 kuzirundira waka tandike nga tutendeka ngalo 15 bwetujja nga tupula mpola. Tulinawo okubangula abantu, mass sensitization, raising public awareness. Mulaba ennaku zino empisa zisiiwuse mu bantu. Abantu for example nga mulabye bakola ku TikTok bakozesa bw'omutimbagano. Ffe tugenda babuulirira mu bungi tubalage ekibi ky'okukozesa omutimbagano bubi badde ku kukozesa omutimbagano bulungi ebintu ebyekulaakulana ebinaakyusa obulamu bwabwe ekyalo kiganyirwemu nabo baganyirwemu mu nnaku z'omu maaso eziba zikulatirawo. Tukola art and craft, ebyebifaananyi, ebyobukomo tubikolera wano under OGD. Ngengeri yokulabika mbu twetonderawo emirimu, like to satisfy the other statement that says become job creators but not job seekers. Twagala okutonderwa emirimu gibeerewo nga si kugamba ng'ogenda osiibe ng'onoonya omulimu. We enhance job creation. When we go down, under all good days, we do branding and fashion. Era brand yo gye mulaba OGD is a trending all over Uganda kati. Brand yaffe wano ya Uganda ekoleddwa mu old good days yenyini fuluma jumpers ennungi, kofiiri ennungi, nefulumya ma-t-shirt, nefulumya emisipi n'amabag. Naye twaliwo ne tulaba mbu bwe tunaasigala nga tugenda mu maaso mpolampola waliwo plan egamba mbu tujje tugulewo n'amataba amalala mu cities zonna eza Uganda, tugulemu outlets za OGD, tusogere tulabike mbu buli muntu ne bw'oba oli Gulu ne bw'oba oli Masaka oba Fort Portal osobola kwanguyibwa kufuna ki products za OGD ne services za OGD. Tusobole kwanguya mirimu gye tukola buli lunaku. N'olwekyo namba mbayita tukwatire wamu. I call upon you, all of you, I have built you all.
the general community, all of the people who are here, and even your families, all the other people you talk to, please spread the OGD message, and we should have it as a concerted effort to make this project a success. Bana Mbayamba tulina kugata maanyi tulabike mbu ino project ya OGD efuuka buwanguzi. Wabula mwebaye kujja kama bakulu. Plastic recycling. Bannayuganda mujja mutuwagire wakubantu betagibwa nnyo ebitongole ebyenjawulo, twetaaga sponsorship, twetaaga abadonors, twetaaga aboolumushana basobola okukwatirako okubanga kino kitambula. Yes, nja kwebaza na buli omu newankubadde era abasinga tuli mu ggwanga nga abantu baffe najja niyo ekintu kyebakireeta kingi kitya tebasobola kiwaba okujjako nga oba oli awemudde oba oli nga akunamye. Mu Uganda muno kikyamu nnyo